omubaka wa China mu Uganda Zhao yali asabye gavumenti erongoose embeera bannansi mwe bawangaalira bwe baba nga bakusikiriza abagwira okweyongera okujja mu ggwanga okutandikawo emirimu okusobola okukulaakulanya eggwanga. I think with the improvement of the environment here, conditions, more and more Chinese will be coming, doing business, doing these big projects. Bino abyogedde mu kukoza olunaku lwa Mid-Autumn ku Sheraton Hotel olukuzibwa buli mwaka mu ggwanga lya China. Agasseeko nti Abachina bonna abali mu Uganda basanyufu era n'asaba Bannayuganda okwongera okukwatagana n'abagwira nga kino kye kimu ku biyamba eggwanga okukulaakulana. I should say that the Chinese people will like Uganda very much. Whether the people, friendly people. So as a Chinese ambassador, I can tell you that we enjoy every day here, and we encourage Chinese community to work closely in harmonization with the local community, with Uganda. Bo bannansi ba China ababeera mu Uganda bazze mu bungi okukoza olunaku luno. Bano basanyusiddwa bannaabwe mu kuzina amazina ag'ewaabwe n'okuzannya akatemba. Babamu ku Bannayuganda bakolera mu kampuni z'Abachina basimye enkolagana eriwo wakati waabwe n'Abachina era ne bategeeza nti bazze okukulizaako bannaabwe olunaku luno olwefaananirizaako Ssekukkulu mu nnaku ezikuzibwa mu nsi. Nga tukoledde mu kampuni z'Abachina, Abachina batukoledde emirimu wano kati okujja kuliza wamu nabo mpozi tulaga nti ne tuli bumu nabo naye nga gwe mukolo ogusoose ogwa Mid-Autumn Festival mu Uganda. Joseph Muyingo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1.